Mu ttumbi ekiro, omukyala omukadde era omugagga yayingira mu ggalagi y'emmotoka nga tewali amulabye. Bw'atyo yatunulira makanika era n'assa ebbasa ya ssente ku mmeeza. N'amugamba mu ddoboozi erya wansi nti, njagala osaleko buleeki y'emmotoka naye kikakase nti buli muntu ajja kulowooza kabadde kabenje ng'aka bulijjo. Makanika yawulira ng'obudde bumuddugalidde. Bw'atyo n'amubuuza nti ate bw'anaawona. Omukadde yamwenya nga talina kisa n'amuddamu tajja kuwona. Bano bombi tebamanya nti olugendo lw'okuzikiriza obulamu bwabwe lwali lutandise. Mu Kampala waliyo omukyala omugagga yayitibwanga Sarah. Yalina amaduuka, ennyumba ez'okupangisa n'ettaka lingi nnyo bye yali yasikira ku kitaawe. Abantu bangi bamwegombanga olw'obugagga bwe, naye Sarah yali tasinga kwenyumiriza mu bugagga bwe, wabula ekintu kye yali asinga okwagala ennyo mu bulamu bwe yali bbaawe David. Era abantu bonna balowoozanga nti bombi baali bafumbo abasinga okwagalana. Naye olunaku lumu olwokutaano bwe yali agenda ku mulimu, David yamufumbatira nnyo era n'amunywegera ku kyenyi. Bw'atyo n'amugamba nti, mukwano, tolwayo nnyo leero, olw'eggulo tulina okugendako out fembi. Sarah yaseka. Sijja kulwayo mukwano, nja kumaliriza emirimu gyange mangu nkomewo. Bw'atyo yayingira mu mmotoka era n'agitandika. Wabula Sarah nga tannagenda wala yawubira David ng'amusiibula, ne David bw'atyo n'amuwuubira. Sarah bwe yasimbula okumwenya ku maaso ga David ne kubula amangu ago. Era mu kaseera ako nnyina yafuluma okuva mu nnyumba n'amubuuza nti, David, byonna bitambudde bulungi? David yanyeenya omutwe n'amugamba, byonna biwedde maama. Bw'atyo Sarah yali avuga mu mirembe ku luguudo lwa Maini. Mu maaso ge omwana omuto yasala mu kkubo. Bw'atyo yalinnya ku buleeki, naye buleeki nga tekola. Yalinnya omulundi ogwokubiri era bw'etyo ne takola. Omutima gwe ne gutandika okukuba ennyo, n'atulula ku sipiidi yali yeeyongera buli kaseera. Wabula mu maaso waliyo loole ennene eyali etisse amafuta. Mwattu Sarah yategeera nti waliwo ekikyamu era n'ayogera yekka nti, nedda, kano si kabenje, wabula waliwo ayagala okunzita. Kuba emmotoka yali edduka nnyo, naye yali tannatuuka ku loole. Sarah yakola ekyali kisigalidde okukolebwa. Bw'atyo yagulawo oluggi lw'emmotoka ne yeekanyuga ebweru. Omubiri gwe ne gwekulukunya mu bisaka ebyali ku mabbali g'ekkubo. Era mu kaseera katono nnyo, bwa! Emmotoka yakwata omuliro n'ebwatuka n'amaanyi. Abantu abaali okumpi ne badduka nga batidde. Ku lubalama lw'ennyanja waliwo omuvubi omwavu eyayitibwanga Juma. Yali akebera obutimba bwe era bwe yawulira okubwatuka okw'amaanyi, bw'atyo yaleka buli kye yali akola n'adduka okulaba ekibaddewo. Bwe yatuuka ewali emmotoka yali eyaka omuliro era yalowooza nti tewali muntu abadde asobola kugiwona. Naye bwe yali akyetegereza yalengera omubiri gw'omukyala mu bisaka. Yali alumiziddwa nnyo era nga takyenyeenya. Bw'atyo yamusemberera n'awulira ng'akyassa omukka omutono. Era Juma n'ayogera mu bwangu nti, ayi Katonda, akyali mulamu. Bw'atyo yamusitula mu mpola nnyo ng'amwegendereza n'amutwala ku lyato lye era mu bwangu n'asomoka naye okumutwala ku kyalo ekirala ewaali omusawo omukadde eyali yawummula emirimu gye. Omusawo bwe yamulaba yasirika okumala akaseera n'agamba nti, ayidde nnyo omuliro naye katukole kye tusobola. Munnange, ennaku 3 zaayitawo wabula Sarah yali tannadda ngulu. Juma yabeerawo akaseera konna era buli ku makya yaleetanga emmere, yanoonyanga eddagala, yasulanga ku mulyango gw'ennyumba ng'asaba Katonda okumutaasa. Era Katonda yakikola. Naye ku lunaku olwokuna ekiro, omusawo bwe yali amukebera, Sarah n'alekerawo okussa. Juma yatya nnyo n'adduka n'ayingira. Musawo, kiki ekibaddewo? Omusawo yatandika ogezaako okuzza engulu Sarah. Naye Sarah yali takyenyeenya. Bw'atyo Juma yakwata Sarah ku mukono ng'amaziga gakulukuta n'ayogera nti, nkwegayiridde tofa,
omuntu yakukoze kino tagwanidde kukuwangula. Mukwano lwana. Akaseera kayitawo nga tewali nkyukakyuka era Juma yali atandise okuggwamu essuubi, wabula amangu ago Sarah n'akolola nnyo era n'assa omukka ogw'amaanyi. Amaaso ge ne gatandika okwebikula mu mpola. Juma yasituka mangu olw'entiisa, mulamu, mulamu! Era bw'atyo omusawo yamwenya n'agamba Katonda muwadde omukisa omulala. Sarah yatunula mpola ku Juma n'omusawo. Yali tasobola kwogera bulungi n'ebigambo bye byasooka okufuluma mu kamwa ke byali ndiwa. Baagala kunzita. Juma n'omusawo beetunuulira. Mu kaseera ako bombi ne bategeera nti Sarah yali tafunye kabenje ka bulijjo. Waliwo abantu baali bagezaako okumutta. Mu Kampala amawulire g'akabenje gaasaasaana mangu nnyo ku rediyo, ku TV ne ku mikutu gy'amawulire. Buli muntu yali ayogera ku kufa okubi okw'omukyala omugagga Sarah. Kubanga emmotoka ye yali eyidde ng'eweddewo, tewali yali asobola kuzuula mubiri gwa Sarah. Era poliisi yagamba nti Sarah yali afuuse vvu nga tasobola kuzuulibwa. Ab'enganda, emikwano n'abakozi be bonna bakkiriza nti yali afudde. Ennaku z'okukungubaga zaategekebwa. Olunaku lw'okuziika bwe lwatuuka, abantu bangi abajja. Abamu baali bakaaba olw'omukazi yali ayambye abantu abangi, abalala baali bamutendereza olw'omutima gw'omulungi. David yali ayambadde engoye enzirugavu ng'asiimula amaziga buli kaseera era abantu bamusaasira nnyo. Buli eyamulabangako yamugamba nti agume omutima, Katonda yatuwa era yatwala. Era ku ludda olulala waliwo Brenda, mukwano gwa Sarah gwe yali yeesiga ennyo. Yali ayimiridde okumpi ne David ng'amukutte ku mukono era ng'amukubagiza. Mwattu, abantu baayogera nti laba omukwano omulungi, tamulekeredde wadde mu buzibu buno. Naye tewali yali amanyi mazima. Nnyina wa David naye yalaga nga bw'alina ennaku esukkiridde, yeesuula wansi ng'akaaba era abantu ne bamusitula. Bonna balowooza nti yali afiiriddwa nnyo mu k'omwana we omulungi. Kumbe olwo baali bazannya katemba. Ekiro oluvannyuma lw'okuziika, Brenda, David ne nnyina basembera mu nnyumba ya Sarah. Tewaali kukaaba, tewaali nnaku. Omukadde yajjayo omwenge n'agufuka mu bikompe 3 n'ayimusa ekikompo kye. Tusootinge ku lw'obuwanguzi bwaffe. David yamwenya n'agamba nti omulimu gwatambula bulungi, kati ebintu bye byonna byaffe. Brenda yaseka era tewali muntu yenna atuteebereza. Bwe batyo baakubaganya ebikompe ne banywa nga tebamanyi nti Sarah yali akyali mulamu. Omwezi gumu gwayitawo ng'abantu bakyalowooza nti Sarah yafa. Bw'atyo David yatandika okukyusa obulamu bwe. Brenda yatandika okumala ebiseera bingi mu nnyumba ya Sarah. Mu bbanga ttono David yatandika okutunda ezimu ku bizinesi za Sarah. Yajja ssente ku akawunti za kampuni. Era omukadde yatuuka n'okwogera nti omukyala oyo bwe yali akyali mulamu twalina kusirika, kati tewali akyatulemesa. Mwattu, bonna baaseka. Mu kiseera kye kimu mu kyalo ekyali ku lubalama lw'ennyanja, Sarah yali agenda awonamu mpolampola. Ne Juma teyamulekerera. Buli nkya yamuleeteranga ebyokulya, yamuyambanga okutambula, yamugumya buli lwe yagwangamu amaanyi. Olumu Sarah n'amubuuza nti lwaki onnyamba nga n'okumanya tomanyi? Juma yamuddamu ng'amwenya okutaasa obulamu bw'omuntu tekyetaaga kumumanya. Katonda bw'akuleeta mu maaso gange nga weetaaga obuyambi, nkuyamba. Ebigambo ebyo byakwata ku mutima gwa Sarah. Yali amaze ebbanga ng'abeera n'abantu abamwagala olw'obugagga bwe. Naye omulundi guno yali afunye omuntu yali alina omutima omulungi. Emyezi bwe gyagenda giyitawo, Sarah yatandika okuddamu amaanyi. Bw'atyo n'atandika okutambula obulungi. Era olunaku lumu n'agamba omusawo ne Juma nti kati nfunye amaanyi era ngenda kuddayo e Kampala. Juma yamubuuza nti kiki ky'ogenda okukola? Sarah yasirika okumala akaseera, oluvannyuma n'amugamba nti njagala okumanya ekyaddirira oluvannyuma lw'akabenje.
Juma yamutunuulira n'amugamba beegendereze. Omuntu yagezaako kukutta ayinza okuddamu okukikola nate. Sarah yanyeenya omutwe. Manyi, naye sisobola kudduka bulamu bwange bwonna. Era olunaku olwaddako Sarah yakomawo mu Kampala mu kyama. Yayambala engoye abantu ze baali batamanyi n'atambula nga yeekweka. Wabula ekisooka kye yakola kwe kugenda ewali ennyumba ye. Bwe yatuuka omutima gwe gwamenyeka nnyo. Munnange mu ddirisa alaba David ne Brenda nga baseka wamu. Ku mmeeza baali banywa omwenge. Nga bali mu nnyumba gye yazimba n'ensimbi ze, nga bali mu bulamu bwe baali baagala okumuggyamu. Sarah yakwata ekikomera n'amaanyi n'akinyweza. Amaziga ne gatandika okulukuta mu maaso ge, naye teyayingira. Yagenda ne yeekweka okumpi. Mu kaseera katono nnyina wa David yatuuka era yayingira ng'aseka. Sarah n'awulira ng'agamba nti, nabagamba nti omulimu bwe gugenda okukolebwa. Era bwe gukolebwa obulungi, ebintu byonna bigenda kudda mu mikono gyaffe. Baaseka. Era Sarah yategeera nti byali alowooza byonna byali bituufu. Mu kaseera ako Sarah teyadduka kugenda ku poliisi era teyagenda kubalumba. Wabula yezzaamu amaanyi n'ayogera mu mpola nti mujja kwesalira omusango. Omusango gwe mwakola gwe gujja okubatwalako emirembe gyammwe mwenna. Bw'atyo yakyuka n'agenda nga mu mutima gwe amaze okusalawo eky'okukola. Mu kiro kimu Brenda yali yeka mu kisenge kye. David yali tannakomawo. Mu ttumbi yawulira ng'omuntu atambula mu mpola ebweru w'ennyumba era yalowooza nti mukuumi. Naye amangu ago embwa zatandika okuwoggana mu ngeri etali ya bulijjo. Era Brenda yasembera ku ddinisa. Bwe yatunula ebweru yalaba omukyala ayimiridde ku ggeeti. Yali ayambadde engoye ezookebbwa. Omubiri gwe gwali guliko ebiwundo nga yeesimbye butereevu ng'atunuulira Brenda. Era Brenda yatya nnyo. Nedda kino tekisoboka. Bwe yatemya omukyala yali amaze okubula. Bw'atyo Brenda yagulawo mangu oluggi n'afuluma, tewaali muntu. Yatunula buli wantu naye tewaali muntu okuggyako okusirika kwokka. Enkeera ku makya Brenda yali yeesimbye mu bbaafu ng'anaaba. Yasitula amaaso ge n'atunula mu ndabirwamu. Emabega we wali wayimiriddewo Sarah. Era omubiri gwe gwonna nga gwokeddwa. Amaaso ge nga gamutunuulidde bugolokofu. Brenda yawoggana. Era n'akyuka amangu ago naye tewaali muntu. David yatuuka okuva mu kisenge. Brenda kiki? Mulabye Sarah nva mulaba. David yaseka. Wabadde ki? Sarah twamuzika n'emikono gyaffe. Gwe tewalaba? Mwattu ennaku entaano bwe zaayitawo omuzimu gwe gumu ne gutandika okulabikira nnyina wa David. Era ekiro ekimu yali ava mu kisenge kye okugenda okunywa amazzi ng'ayita mu lukubo lw'omu nnyumba yawulira ebigere nga bitambula. Yalowooza nti mutabani we David era bw'atyo n'agenda okumulaba. Bwe yatuuka yalaba omukyala ayimiridde mu kizikiza ng'ayokeddwa ng'era ali awo mu kasirise. Omukadde n'ayita ani ali awo? Omukyala n'atandika okutambula. Bwe yatandika okutambula mu kaseera ako omukadde yatya nnyo n'aleekaana era bw'atyo yagwa wansi n'azirika. David bwe yakomawo yasanga nnyina ng'ali wansi. Bwe baamuzukusa omukadde n'ayogera ng'akakkana nti Sarah akomyewo. David yanyiiga, maama leka ebyo, Sarah yafa. Wabula olunaku olumu David yali yekka mu ofiisi y'ekiro. Yali akebera empapula za bizinensi. Amangu ago amataala gonna ne gazikira. David yagezaako okuteekako ttooki y'essimu ye naye mu kaseera ako yawulira eddoboozi lye yali amanyi. David. Eddoboozi ne lyongera okwogera. Walowooza nti omuliro gujja kuziika amazima. Amataala gaddamu okwaka. Wabula mu ntebe yali mu maaso ga David waaliwo eyali atuddewo, omukyala eyayokebwa. Mu kutya okungi David yaleekaana bw'atyo yadduka.
Okuva ku lunaku olwo obulamu bwabwe ne butandika okukyuka. Brenda ali takyasobola kwebaka. David yatandika okunywa omwenge nnyo olw'entiisa. Lumu bonna abasatu baali batudde mu kisenge ekimu kuba tewali yali akyayagala kubeera yekka. Amangu ago amataala gaazikira omulundi omulala. Empewo ennyogovu n'eyingira mu nnyumba era ne bawulira eddoboozi. Temujja kufuna mirembe. Brenda yakaaba. Omukadde bw'atyo yatandika okusaba ate ye David n'aleekaana nti otwagaza ki? Eddoboozi ne lyongera okwogera. Mwenenye mwogere amazima, bwe mutaakikole sijja kubalekera mirembe. Mwattu. Amataala bwe gaddako tewaali muntu. Okuva ekiro ekyo obulamu bwa Brenda, David ne nnyina tebwaddamu kuba bwe bumu. Brenda yagamba David nti tuve mu nnyumba eno, omuzimu gwa Sarah gujja tuleka. Naye David yagaana n'agamba tetujja kuva mu nnyumba eno, twafuba nnyo okugifuna. Wabula mu kiseera kye kimu Sarah yali amaze okusinkana looya we mu kyama. Yamubulira buli kimu ekyamutuukako era looya yamugamba nti bw'oba oyagala obwenkanya twetaaga obujulizi. Bw'atyo looya yatandika okukolagana ne poliisi mu kyama era baakwata makanika n'ayogera bye yakola ne yamusasula. Era ekiro ekyo David yali yekka mu kisenge, amataala ne gazikira omulundi omulala. Yawulira eddoboozi. David yakuggana n'asaba nkwegayiridde ndeka. Eddoboozi ne lyogera, amazima ge gajja okutaasa. Bw'atyo David yatandika okukankana. Era enkeera ku makya yagenda butereevu ku poliisi. Bwe yatuuka yasaba okwogera n'omukulu wa poliisi. Bw'atyo yatuula wansi n'atandika okukaaba. Poliisi n'emubuuza nti kiki ekikutawaanya? David yasiimula amaziga n'ayogera ng'eddoboozi lye likankana. Mukazi wange teyafa lwa kabenje. Bw'atyo David yagenda mu maaso n'abagamba amazima gonna. Mu nkomerero n'agamba twakola bino byonna olw'obugagga bwe. Era ne Brenda yalimu mu lukwe. Brenda ne mama David bombi baakwatibwa. Wabula David yali akyali ku poliisi ng'awandiika statement ye. Amangu ago oluggi lwa poliisi ne lweggula. Abantu bonna abaaliwo baakyuka era ne balaba omukyala omulungi ng'ayingira mu mpola. Wabula David bwe yamutunuulira teyakkiriza kye yali alaba. Yayogera mu mpola nti Sarah. Bw'atyo Sarah yasembera waali n'amutunuulira butereevu n'amugamba nti nze sifanga David. David yatandika okukankana. Era mu kiseera ekyo poliisi n'emubuulira nti ne makanika yali amaze okwogera amazima era n'obujulizi bwonna bwali bumaze okufunibwa. David yamanya nti byonna byali biweddewo era amaanyi ne gamuggwa. Wabula oluvannyuma lw'emyezi mitono omusango gwattalibwa mu kkooti. Brenda, David ne nnyina baasingibwa omusango era ne babasalira ebibonerezo. Sarah yaddizibwa buli kimu ekikye. Nga wayisa akaseera Sarah yafuna akadde n'addayo ku kyalo gye baamuyambira. Yasanga Juma ng'addabiriza eryato lye era bw'atyo Sarah yamusemberera n'amuwa ensimbi okumwebaza byonna. Wabula Juma yazigaana n'amugamba nti Sarah sattaasa bulamu bwo lwa ssente nakuyamba kubanga kye kyali ekituufu okukola. Sarah yawulira ng'ayagala kukaaba kuba mu bulamu bwe bwonna abantu bangi baali bamwagala lwa nsimbi ze. Naye Juma ye yali amulaza omukwano ogutali gwa bugagga. Okuva olwo Sarah yatandika okukomangawo ku kyalo. Yazimbira omujjanjabi eddwaliro ettono. Yayambanga abaana b'abavubi okusoma era yaleeteranga ekyalo ebyetaago eby'enjawulo. Mu kiseera ekyo kyennyini omukwano gwa Sarah ne Juma gweyongera okukula era baafuuka abaagalana. Wabula olunaku lumu nga batambula ku lubalama lw'ennyanja enjuba ng'egwa, Sarah yagamba Juma nti olunaku lwe baagezaako okunzita nalowooza nti obulamu bwange buweddewo naye kati nkitegedde nti Katonda yali antwala mu bulamu obujja. Bw'atyo Juma yamukwata ku mukono n'amunyweza. Mwattu, omululu guyinza okukuwa essanyu okumala akaseera naye amazima tegasigala nga gwekwese emirembe gyonna. Ate omutima omulungi gusobola okukuzimbira obulamu obujja ne waba ng'ensi yakusalira dda omusango. Subscribe.